Wabuwungeredde mu ggwanga lyattu Uganda nga Chosen Becky avuddeyo n'abaako byayogera bitiisa. Wabuwungeredde mu ggwanga lyattu Uganda rape naye wuuno tumukuleetedde. Era wabuwungeredde mu ggwanga lyattu Uganda munnange nga eyafumbiddwa omuzungu bimusobedde era bimutabudde kwegamba tabitegeera. Ene Newspack channel njagala okwanirizaako mu kanyumiro kaffe aka wabuwungeredde mu Uganda tuba tukuleetera amawulire agabadde mu lunaku. Amawulire agabadde mu lunaku ogafuna ku channel eno eya Newspack channel. Subscribinga, likinga ate oba osobodde leka obubaka bwawo mu comment section ku mboozi oba ku story oba ku mawulire ge tugenda okubeera nga ate tukuwa olunaku olwaliro. Nditeweerabira okunyiga akade ka notification. Tutandise ne Chosen Becky. Chosen Becky avuddeyo n'abaako byayogera nga bitiisa. Obadde okimanyi nti no Chosen Becky yabadde agenda kwewa obutwa? Chosen Becky avuddeyo n'ategeeza nga we yabadde agenda okwewa obutwa. Era vidiyo eyo gye muli mu kulaba gye yakoze olunaku olw'eggulo eyatambuziddwa ku mutimbagano eyayogeza abasinga obungi ebisongovu munnange yagikoze nga munnange embeera emusobedde era yabadde agenda kwewa obutwa. Ndooza kwe kusala wabeere nga akola vidiyo eyo. Embeera yabadde nzibu nnyo bw'oluvannyuma lw'okumuwa amawulire g'omwana we gonna ge bayinza okubeera nga baagamuwadde ye kye yabadde alowoozezzaako kyakwejja mu bulamu bw'ensi eno, ye kye yabadde alowoozezzaako kwe kuba nti nno munnange ate yeewa obutwa. Bino byonna munnange abitadde ku Facebook page ye, avuddeyo n'asharinga vidiyo eyo gye yakoze ng'akaaba n'alyoka agamba nti embeera we yamuyitiriddeeko yabadde agenda kwewa obutwa. Bitiisa bikanga ate nga binakuwaza. Wabula nno nga w'omanyi nti nno ab'omutimbagano bo basabula kati n'abamu bavuddeyo ne babeera nga bamusabula ne bamugamba nti munnange gwe yabadde agamba nti n'ogenda kwewa obutwa oba ali mu kutugamba nti n'ogenda kwewa obutwa ate amaanyi n'obuvumu wabugjeewa okuba nti no munnange weekwata vidiyo. Ana ku mutimbagano bannange omuntu ayinza n'okubafaako mu bintu eby'okusaaga. Okitegeera oli avuddeyo n'abagamba nti nno yabadde agenda kwewa obutwa naye ku mutimbagano ebibuuzo bingi ebiri mu kumubuuzibwa bamubuuzizza kituufu wabadde ogenda kwewa obutwa naye kati ate wabadde ogenda bweweera mu kamera. Bannange kiri ku mutimbagano nyefe amawulire bannange tugakuwa nga we tuba tugafunye nga woli mu kulaba screenshots ezo mukwano. Ebyo byonna nno babitadde ku page Facebook page ya Chosen Becky. Oluvannyuma lw'okusharinga ka vidiyo ako ate n'ateekerako caption eraga nti no yabadde agenda kwejja mu bulamu bw'ensi eno. Waliwo amubuuziza nti wabadde olowooza ku mwana omu? Bano abalala bo tobalowoozaako. Bannange abantu b'omutimbagano bo balaba edduka. Balaba edduka naye ng'ensonga ate bwe zityo bwe ziri. Twagala okwebaza Mukama Katonda kubanga omuyimbi ono akyaliwo. Twagala okwebaza Katonda nti ate omwana agenda aterera. Kakati mu mawulire agaliwo wano ku Newspack channel ge twagala okutuusaako nti omwana munnange embeera kati ate yakyuseemuko. Yakyuseemuko wadde nga tebannabasiibula omwana ye akyagenda maaso n'okuba nti nno ate ajjanjabwa naye nga munnange ate tannaba kuba nti nno affeesi eno etowolokoka era akyazimbya amatama nga we yabadde naye nga kati omulaba nti nno obulamu tebutiisa nnyo dho nga butiisa kubanga bakyali mu ddwaliro naye nga waliwo enjawulo. Mwebale kusaba baddiya twongere okusaba abeere nti naate atererera ddala bulungi. Chosen Becky era avuddeyo n'abaako vidiyo z'ateekayo okulaga embeera y'omwana gy'alimu. Vidiyo eyo tugenda kubeera nga tugikuwa yeyo gy'oli mu kulaba awo mukwano gwange omulungi. Wabula ono avuddeyo n'alyoka agamba nti temugenda kumulemesa kuteekayo. Temugenda kumulemesa kubeera nti n'ateekayo omwana we ajagenda maaso n'okuba nti no atuwa step ku step omwana we gy'anaabanga ate atuuseemu. Agambye nti olunaku olw'eggulo yabadde aweddemu amaanyi ng'ebintu tabitegeera
yensonga lwaki munnange yabadde ateekayo bu video bwo era ng'essaala zammwe oba oli awo ze zaayambyeko n'omwana ono okuba nti no kati ate atereddeko ka video njagadde mbeere ng'ate nkakuwa obeere ng'okalaba olabe omwana embeera kati watuuse n'essaala woba wakwongeramu obeere nti nate ozongereramu ddala abaamusabidde mwebale nnyo badiya naye nga kati enjawulo yo weeri twongere essaala ate nga n'abasawo nabo bwe bakola omulimu gwabwe eyo nno ewa Chosen Becky katuveeyo ate munnange nakawere avuddeyo n'abaako ebifaananyi byateeka ku mutimbagano twogera ku nakawere ki twogera ku Rape Precious Remy mukyala bindeeba omubwate mukyala bindeeba munnange omulaba nakawere nti nonna talabikanga bannakawere oba akikola atya ajja atuwe ku notisi kakati munnange ate yo wetuvaayo munnange ate omuyimbi wamwolowooza tebaamuzaalidde omwana kati weebuuza muyimbi ki gwenjogerako ebifaananyi biibyo naawe ze nnyinza okuwa amawulire nga sikuwa na ebifaananyi biibyo munnange omuyimbi ono munnange omuyimbi nakinku omuyimbi tayimba ne bayimba mumutegedde bulungi munnange baamuzaalidde omwana tumuyozeeyoze bannange tuteekewaawo kongs tumuyozeeyoze baamuzaalidde omwana naye oba oli mukyala gwe yatambulanga naye omunene ekinene oba kyatekyalagawa naye nga mu bifaananyi awo nga wooli mu kulaba yoyo omwana waabwe gwe baamuzaalidde era munnange abitaddeyo ne ku Facebook fenno twagala okubeera nti nno tumuyozaayoza katusuubire tasituliddeeko musajja munne naye nga twagala okuba nti nno tumuyozaayoza eyo katuveeyo webungeredde mu ggwanga lyattu Uganda Sheikh Umaru munnange ebintu bye tebinnatereera era munnange akyali mu kkomera we bamuleeta mu kooti we bamuzaayo jjukira nti nno ono yavaayo n'asekererako ku Honorable Segirinya n'aseka nno bubi nnyo nga munnange Honorable Segirinya ali bubi ali mu ddwaliro wabula naye munnange kati ekkomera lyafudde awakaawe komera kati yewakaawe era nga munnange ebintu tebinnamutambulira bulungi Eva we bamuleeta mu kooti nga bamuzaayo ng'ebifaananyi ebyo wooli ate mu kubiraba Honorable Segirinya yali omuwala we yafunisa olubuto ate n'atamulabirira kwegamba kibi nnyo nti nno omuntu nga Sheikh Umaru asobola okubeera nga avunaanyizibwa mu nsonga nga zino naye kino kiddayo eri abasajja kugamba buno omulembe simanyi lwaki abantu bakyakola ebintu nga bino kubanga otunuulira nti avenues nyingi nnyo zisobola okukozesebwamu okufuna omuntu butunira abakyala bagamba abakyala bangi niwe lwaki oleka abakyala bagamba nti bangi ate nodda ku mwana ng'omutongo fe abamu tukivumirira nese kuvumirira yenna era tetwagaliza nnyo Sheikh Umaru okubeera nga asibwa bakola ki naye alina okweddako tukkiriza amazima gali nti wadde omuntu tumumanyi nti omuntu waffe wakujjwa kunasana kuno naye alina okweddako webuwungeredde mu ggwanga lyattu Uganda munnange nga yafumbiddwa omuzungu temumuli bulungi naye yagambye nti ebyo tebimutiisa omuzungu we amweyagalira tubeere nga tumuyozaayoza omanyimu abamu mulemesa bannammwe okuba nti no munnange bafuna abantu baabwe ono yafunye omuntu we gwayagala okumutima mu bangi oyo gwe yalonze ekyo nakyo tubeere nga ate tukiwa ekitiibwa okitegeera twagala okubeera nga tumuyozaayoza era ebifaananyi atandise okuteekayo ddala ng'omukyala kati eyayingidde amaka nga woli mukulaba ebifaananyi ebyo yoyo omugole waffe munnange basinga ku mutimbagano bangi muvuddeyo ne mulyoka mugamba nti nze sisobola kufumbirwa muntu oyo abamu ne balyoka bagamba nti nno emyaka namukulu abamu ne balyoka bagamba nti mpapula munnange ze zamuleetedde okubeera nti naafumbirwa omuzungu oyo naye kyonna kyekiri ffe tukkiriza nti nno laavu ebifaananyi byebyo laavu weeri nga wooli mu kulaba ate
Bwetto betambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku News Park channel akadde bwe kati mukwano tuba tukuwa amawulire gaffe mu kanyomero kaffe aka webuwungeredde mu Uganda tuba tukuwa amawulire agabadde mu lunaku kakati naawo obutagasubwa olina kunyiga kade ka notification ne babeera nga bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo video ate era subscribinga likinga lekawo bakabwawo mu comment section beera bulungi weeraba.